Uganda erina obusobozi okweyimirizaawo mu byenfuna singa eba etadde essira mu kulaakulanya n'okuzimba ebyobulambuzi. Okusinziira kwa Amos Wekesa, omu ku bakitunzi b'eggwanga Uganda ng'ekyobulambuzi mu nsi yonna, ategeezezza nti Uganda erina obusobozi obw'okufuna obuwumbi bwa ddoola obuwerera ddala 12 buli mwaka singa buli munnayuganda akola obuvunaanyizibwa bwe obw'okuzimba n'okutumbula ebyobulambuzi mu Uganda. Buli mugenyi ajja okulambuula e Uganda asaasaanya wakati wa ddoola 2.5 ne 5 buli lunaku, ate ng'ensimbi zino zituuka kumpi ku buli muntu ssekinnoomu. And an average tourist spends between $250 per day to about $500 per day per person. If we got 4 million tourists, each spending $1,000 in this economy, would have $4 billion. Amos Wekesa era ategeezezza nti okukozesa emitimbagano gya internet okuwandikako ebintu ebivumaganya Uganda si kya buvunaanyizibwa kubanga kiba kizze emabega engeri ensi endala gyerabamu eggwanga Uganda ne kikosa ebyobulambuzi. Ayongeddeko nti abo bonna abalina obusobozi balina obuvunaanyizibwa obw'okulaakulanya abantu abawansi naddala nga babawa enkizo mu mirimu egy'ebyobulambuzi ng'okuzimba, okuvuga abalambuzi n'ebirala. In the next 10 years, we're going to have over 10 million Ugandans joining in the group of people looking for jobs. 400,000 Ugandans graduate from tertiary institutions and universities every single year, competing for 8,000 jobs. Uganda y'emu ku nsi eyeetabiseemu ebintu by'obutonde ebirina enkizo mu nsi yonna, embeera y'obudde ennungi, ebisodde by'omu nsozi n'ebinyonyi eby'enjawulo nga bye bimu ku bintu Uganda byeenyumirizaamu nga tebisangika mu bitundu ebirala. Uganda era emanyiddwa nti erina ebika by'ebinyonyi ebisinga obulungi mu nsi yonna era ng'ebitundu 73 ku buli 100 ku binyonyi ebiri mu buvanjuba bwa Africa bisangibwa Uganda. Kura Kingdom TV amalindirire na Kalema Grace. This is Kingdom TV.